Okimanyi nti obuyinza bwonna buva eri Katonda? Gwe balonze ne gwe walonze bayiseemu oba tebayiseemu. Bino n'ebisingawo tosubwa episode eddako nga tukusabukulira omukisa oguli mu kuwulira abo abali mu buyinza. Wewa tubaniriza mwenna abatweyunzeko ku program yaffe eno eŋŋanze ennyo eya ebifa mu bwengula. Tweyongera okukkatiza nti oyo alina ekisumulizo eky'omu bwengula ate yakola ki? Yafuga ne ku nsi. Tosobola kubotola mu nsi eno okuggyako ng'ebintu bino osookedde mu nsi ya mwoyo. Weewaawo kye kituleese wano ku program eya ebifa mu bwengula. Jeff Geoffrey nga bulijjo omwanjuzi wa program eno eŋŋanze ennyo ebifa mu bwengula. Peter gy'obulidde. Jembulidde tubadde mbaali. Yes sir. Naye nga sinnatwala abantu baffe mbaali njagala kweyanjula. Yes sir. Amanya n'eddoboozi Peter Igamulindwa nga bulijjo wano ku bifa mu bwengula. Weewaawo. Madam Hajara. Abalabi baffe abalungi ab'ebifa mu bwengula amanya gange nze Nakadama Hajara nga mbeebaza okubeerako, mbeebaza obubaka, mbeebaza otulaba mutuzaamu amaanyi nti tuli ku mulamwa. Mwebale nnyo. Tubadde mu bwakabaka bw'Embaale oba twakyaliddeko abantu b'Embaale wiki eyo. Mu kabaka w'Embaale bamuyita Owerukos Umukuuka Jude Mike Mudoma era tumusaamu nnyo ekitiibwa. Program ey'olunaku lwayo tugenda kubanga twogera ku kusaamu obuyinza, abantu abali mu buyinza ekitiibwa oba kitegeeza ki okugondera abo abakukulembera n'omukisa ogujja n'okugondera abo abakulembera. Peter, ki ekiri Embaale? Twabaddeko eyo Busambaga. Busamaga. Busamaga. Waliwo awo ekifo bakiyita Elgon what? Elgon Hotel. Mount Elgon Hotel. Mount Elgon Hotel. Abantu ba Mount Elgon Hotel tubatumira. Naye tutumira nnyo abantu baffe aba Trinity Landlords. Abatuyise okulaba ku birungi bye muli mukola mu kibuga Embaale. Twalabye estate nga nteeketeeke bulungi. Kyewuunyisa okumanya nti nno bw'ofuluma ekibuga Kampala n'ogendako Embaale osobola okusangayo ebintu ebirungi bwe bityo. So tubeebaza aba Trinity Landlords omulimu gwe mukola ogwo. Naye okusingira ddala tubeebaza olw'okubanga mulaba programu yaffe eno ate ne muteeka mu nkola ebimu ku bye twogerako. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Weewaawo. Ki ekyakusanyusiza Embaale? Ekyasinza okunsanyusa Embaale nti Trinity Landlords etutte enkulaakulana. Balina ekintu kye bali okukola bakiyita organized settlements. Organized settlement kye kimu obutuuze obuteeketeeke. Mbadde sikirabanko nti eriyo ba landlords oba real estate company nga osobola okugula awantu naye ne bakute ng'osangawo amazzi we gali already connected ku plot yo, osangawo amasannyalaze gali already connected, enguudo bataddemu ebimuli. Kwegamba ekintu kye nalabye mbadde sikirabangako. So aba Trinity Landlords mwebale tukyaza naye era ne twebaza n'abantu b'Embaale. Ekintu kino baakisanyukira nnyo era twagenza okutuuka kuba nze ngeri gyendi ow'ejjinja nadde njagala nakufunayo plot naye nga plot zirina kumpi kuggwaawo. Abantu b'Embaale eno initiative baajagala nnyo era ne bagikola ki
ne bajayanira beebale nnyo beebalire ddala era ne treat landlords naffe ejjinja muleete enkulaakulana ng'eno. Weewaawo tweyongera okwebaza Job Muhwana ne David Mabonga abatukyaziza ku Trinity Landlords Mbale. Mwebale nnyo. Ekyenjagadde ku Trinity nti ploti zaabwe ngazi 10 ku 10. Yes. Si si munyigo. Guli si munyigo. Si mugotteko. Actually kikulagira ddala nti ekintu kyabwe baakijja mu bwengula ne balyoka bakiteeka ttaka kuno n'olabanga kirabika bulungi nnyo. Kirabika bulungi nnyo. Nti weegazaanya omwana alina waazannyira. Omwana alina waazannyira ate ne bakola nti aba bangalo oba zino ennyumba ezeetadde bali bokka. Aba fulaati bali bokka. N'obanga ate toli wano ate ng'owa fulaati akuliko ng'akutunuulira munda bw'oti mu nnyumba yo. Mu nnyumba alaba engeri gy'oteekamu obutungulu. Weewaawo ab'Embale tweyongera obbaaniriza n'okubeebaza okulaba show eno eya ebifa mu bwengula. Naddala Trinity Landlord n'abantu bagyetanire. Mubayite mu bifo byammwe naye baleete enkulaakulana. Weewaawo. Ndowooza tujja kugaba ennamba ya Trinity Landlords nga tukola ki? Nga tumaliriza. Basobola obbakubira ne mwogera nabo ku nsonga ya development. Oyo alina kyayagala okukola business nabo tewali buzibu. Nga tweyongera ku nsonga ez'obifa mu bwengula tubadde mu lutalo Israel. Njagala osiga ekifaananyi nti omuntu oba omukulembeze aganyulwa atya abantu bakulembera ng'assa ekitiibwa mu bwakabaka bwa Katonda. Weebale nnyo mwami Jeff. Ekyo ekibuuzo kirungi nnyo. Tulabye entalo mu mawanga ag'enjawulo olwaleero era bwe muba mubadde mugoberera amawulire okumala emyaka 5 n'okusoba mumanyi nti no Russia bali mu lutalo lw'amaanyi ne Ukraine. Waliwo olutalo oluli e Isirairi. Era nga bw'olengera ensibuko bw'onoonyereza ensibuko z'entalo zino buli lutalo lwonna olutandika luva ku kusalawo kwa mukulembeze. Omukulembeze yasalawo. Omukulembeze yasalirawo eggwanga nti tugende mu lutalo oba tetugenda. Era omukulembeze agenda okusalawo. Kyova bamuyita Chief of Defence Forces. Chief of Defence Forces, Chief of Staff, Fountain of Honor. Nti yasumulula eno komanda esembayo tulumbe oba tetulumba. Commander in Chief. Commander in Chief. So omukulembeze oyo bw'aba ali omutima gwe bwe guba nga gwesigamidde eri Katonda, okusalawo kwonna kwakola kuba kujja kuganyulwa abantu bakulembera. Tulaba mu Bayibuli abakulembeze nga Dawudi, abakulembeze nga Solomon, nti bwe beesigamya emitima gyabwe ku kigambo kya Mukama, abantu be baakulembera n'ebitundu bye baali bakulembera byakulaakulana nnyo. Nkulaba. So kitegeeza ki? Kitegeeza nti omuntu yenna akulemberwa yandibadde asabira abakulembeze be. Nga mu kubasabira tomusabira kuwangaala nnyo. Nakyo si kibi. Nakyo si kibi. Tomusabira kuwangaala nnyo wadde okuwangaala nakyo kirungi. Tomusabira kugejja oba kukugga. Temirembe gimubule akogge. Twawulirako abaasoma dduwa ya Kamulali. So bwe tuba tusabira abakulembeze tubasabire okuwulira ekigambo kya Katonda, kubanga mu mirimu gyabwe balina abaweereza bangi, nti abantu bangi babeetoolodde abawi b'amagezi bangi. So wabeerawo agamba nti oyo omukulembeze ayinza atya okugamba bw'ati tumulumbe. Wabeerawo omulala agamba nti tekyetaagisa. Wabeerawo ate abawa amagezi ku by'amawanga, international community. Wabeerawo basponsa b'ebintu eby'enjawulo nga bagamba nedda nze nja kuwa ebyokulwanyisa
mulumbe so amaloboozi gaba mangi omulala ayagala kuyisaawo bizinesi ye awo agamba nti omukulembeze bw'anaavaawo obwongo n'abussa ku kino mba nsobola okuyisaawo ebyange sayidi zeno oba nja kutunda uniform oba nja kutunda ebyokulwanyisa oba nja kusapulayinga amagye agali mu lutalo emmere so wabeerawo abawi b'amagezi bangi nga mu magezi ago gonna omukulembeze mwalina okutoola kyajja okukola kati bw'abanga okutuukwe tekumanyi ddoboozi lya Katonda abajja kusalawo okusinziira ku ye bw'alowooza nga mu kusalawo okwo emirundi egisinga mwe abakulemberwa n'eggwanga lyafuga mwe mufiirwa naye ate nga bw'aba asobola okuba nga amanye eddoboozi lya Katonda n'awulira Katonda by'agamba n'abikola ate enkulaakulana yeeyongera mu abo bakulembera n'obukulembeze bwe buba bwa mirembe ate n'ebbanga eppanvu so gwali eyo bw'oba osabira omukulembeze wo ayinza okuba chairman ebyalo ebimu babeera kuliko keesi z'obubbi nnyingi kituufu naye ng'oba oli awo abantu bali mu kulwanyisa chairman nga mu kusabira chairman asobola okufuna amagezi agagonjoola ebizibu ebiri ku byalo byabwe naye nga singa tomusabira chairman naye ajja kukola ki ajja kusalawo ku ngeri gy'alowooza kati mu kusalawo okwo bwe kubanga okusalawo okwo tekwesigamye ku bigambo bya Katonda bizibu byeyongera bweyongezi mu kitundu ekyo nkulaba yes Madam Hajara Peter asize ekifaananyi nti omukulembeze kiba kirungi n'abanga akutu asobola okuwulira obwakabaka bwa Katonda njagala osiga ekifaananyi nti ffe ng'abantu be bakulembera oba ku stages ez'enjawulo tulina kukola ki okulaba nti okubanga tulabye nti buli bwe batukulembera obulungi eggwanga libaamu emirembe wabaawo ekitiibwa kya Katonda wabaawo eddembe mu mitima gy'abantu nti wabaawo enkulaakulana ffe nga abantu be bakulembera kuba tuli mu kalulu era ssaawa zino tulonda baki bakulembeze obumyufu mwabuwulidde abantu beesika amataayi naye newankubadde ebyo byonna bigenda mu maaso obukulembeze buno ffe ng'abantu be bakulembera tulina kukola tutya nga tuggyeko okusimba ennyiriri abantu basobola okulowooza nti okusimba olunyiriri kyokka kyalina okukola abantu basimbye ennyiriri ng'awalala osangawo omu alala wajjudde naye era tukyebaliza Mukama nakyo kyakoleddwa ne kiggwa tusuubire ekinaddako nakyo kibeere nga kya bwa Katonda nga temulimu tataaganyizibwa yonna nti ng'abantu basobola okweyongera okukola emirimu gyabwe yes naye nja kitwala ku ngaffe kyaki kuba ffe tuli wano kwogera nga kyaki tuli wano kwogera ku mubiri gwa Yesu Kristo nkulaba kubanga bwe tukigeneralize nga ne tugamba nti omuntu gwe bakulembera yandikoze atya tuyinza okuba nga tetwogera ku bannaffe abalala owessaaba anaakola atya beebo Peter babadde ayogerako nti amaloboozi gaba mangi buli omu abeerako nekye kyakola ki kyayisaawo nti ab'eddiini endala balina kye baagala oyisaawo ab'eddiini endala abatalina ddiini naye kati ffe nga ffe omubiri gwa Kristo kiki twandwadde tukola nti abakulembeze bano era tulaba ne mu Bible Peter alina gundi z'akooti nze nti ne mu Bible tulabye nga mulimu abakulembeze mulimu abakingi mulimu oluusi nga mwattu nga balino nga sina balokole nga ono omusajja yaloota ekirooto ne bayita Joseph Nabukadineza Farao ne bayita Joseph akikole ki akivunule kitegeeza nti waliwo ak'enjawulo Mukama kaateeka mu ki omukulembeze kyova olaba Mwami Peter akugambye nti teri bukulembeze butavaawa eri Katonda nekitegeeza nti omuntu kale essaawa eyo ayinza okubeera omukulembeze nga bwe tulaba Farao teyali
nti musabi nti mulokole nti ali mu bakristo naye mukama olw'ekitiibwa ekyo kyalina olwa office gyatuddemu eyo yes katonda aba akyasobola okukkana olw'abantu be bakulembera. Omanyi bayibuli egamba nti omutima gwa kabaka gulinga amazzi agakulukuta. Nkulaba. Katonda guli mu mikono gya mukama ng'amazzi agakulukuta. Nti katonda agakyusa n'agakulukusa eyo yonna gy'ayagala. So ne tulaba eyo story nti mukama era alina kyayagala ekigenda okubeerawo mu nsi naye teyakozesa mulokole. Nkulaba. Ali yenna nti nze ndi mulokole ndi mwana wa katonda ndi mu Egypt. Yakozesa ki? Kabaka. Yakozesa mufuzi eyaliwo ku budde obwo wadde teyali mu ki? So ne kituwa okutegeera nti abantu bano abatufuga baba balina obuyinza obw'enjawulo okuva ewa katonda. So nekitegeeza nti tuba tulina okubassaamu ekitiibwa. Madam Hajara kyogamba nti osobola okuba nga ono gwe balonze nga gwe tomwagala wabadde oyagala mulala naye katonda asobola okukozesa oyo okutuukiriza gwe kyakwagaliza. Ate n'omwattu bayibuli tekugamba nti basseemu ekitiibwa lwakubanga batuukirivu. Kituufu. Ekugamba basseemu ekitiibwa olwa ofiisi eyo gye balina. Nkulaba. So omulimu ogwaffe nga kyaki yandibadde ki? Kuyamba kusitula abantu bano nti ne bw'abanga omuntu ono si mulokole naye ffe okusaba kwaffe kwe tuli okukola kujja kuyamba omuntu ono asobole okwalayininga mu ngeri ya katonda, asobole okutereera mu layini. Omulimu gwaffe gwa kuwanirira bakulembeze baffe tulabe nti tukola ki? Tuwangula luno olutalo lwonna lwe tuba tugenzemu, oba lwa nsimbi oba lwa security oba lwa kufuga abantu bulungi. Naye nga ki? Because omwoyo gwaffe gwa katonda tugenda okukozesa ago amaanyi katonda gatuwadde nga tumuwanirira okumakinga sure nti omukulembeze waffe ono tumuyamba okulowooza, okuwulira ebintu ebivaawa ewa katonda, asobole okudayivatinga gano amaloboozi amalala gano gonna agaba gajja tukole bwetu tugende bwetu tukole bwetuti. Nti era tukirabyeko nti amaanyi mukama katonda gawa abakulembeze nga Mwami Peter we yagambye nti tusobola ogenda mu lutalo lwaki lwa mukulembeze kusalawo omukulembeze omu bw'ati. Ate ng'ekiseera ekisinga bo tebakola ki? Tebakosebwa nnyo nga muntu wa wansi mu biseera by'olutalo. Naye ate okusalawo kubeera okuva eri ki? Nti era twalaba mu episode eyaggwa Ramaphosa president wa South Africa bwe baali bavunaana ayinza n'okuba nga ye teyagendako mu nnimiro ezo nga bagamba nti babonyaabonya abaki abazungu, abalimi abazungu. Naye ate bwe baali bawozesa tebaayita bali kubonyaabonya balimi, baayitaani? Baayita mukulembeze kabaka w'eggwanga. So kitegeeza nti omuntu okubanga kabaka mu ggwanga abeera n'ensukulumu ewa katonda. Ate kankulageyo ekirala, twayogera ku birooto ebbanga eritali lyawala emabega, naye obadde okimanyi nti katonda asobola okujjira mu kifaananyi ky'omukulembezeewo mu kirooto. Kituufu. Ng'alina obubaka bw'akuwa. Kituufu. Najjira mu kifaananyi kya kabaka atwala obwakabaka bw'olimu, oba najjira mu kifaananyi ekya chairman LC1, oba najjira mu kifaananyi kya kitaawo. Nti authority aba aggyeyo obuyinza okusinza ku level ng'amanyi nti bw'anaaleeta obuyinza singa libadde eddoboozi lya mukulembeze ono wandikoze otya? Singa taatawo yayogedde wandikoze otya? Kuba bw'anaakuleeta malayika osobola obutamutegeera, naye n'aleeta eddoboozi oba ekifaananyi ky'oyo ali mu buyinza osobola okukola kigworireetinga naye. So katonda akikola nnyo okwongera okulaga nti bano abakulembeze byabassaawo. Oyinza okuba nga tokkiriziganya naye naye bw'omuwulira ate kikwanguyira okutwala obuyinza bwe.
bw'oyawukana naye ate oba oyawukanye ne Katonda. Kituufu. Kiba kitegeeza nti olutalo lw'oba otandise lubeera lutalo nga si lwakulwanyisa ono yekka naye n'oyo eyamukola ki eyamussaawo. So kikulu nnyo okubanga tuwulira abakulembeze baffe ng'era tubassaamu n'ekitiibwa. Nkulaba. Madam Hajara, Peter ayina ensonga gy'akonyeeko ey'okussa ekitiibwa mu abo abakola ki abatukulembera. Njagala oggyeyo ekifaananyi kino mu bwakabaka bwa Katonda. Waliwo abantu oba enjuyi bbiri. Waliwo Sitaani ne Yesu. Bonna mu kutandikwa ano baatondebwa ani? Katonda. Bonna mu ntandikwa baatondebwa ani? Katonda. Era ku kiseera ekyo baali mu bwakabaka bwe bumu. Njagala osiga ekifaananyi ng'oggyayo ekitiibwa mu kussa n'okuganyulwa okuli mu kussa abakulembeze abali mu buyinza. Kati Bayibuli etugamba nti gw'okusobola okufuna kyenandiyise receiving mu luzungu oba olina okussa ekitiibwa mu oyo gw'oyagala okola ki okufunamu. Honoring is receiving. Nti nga ensi etandika Sitaani yali mwana waani? Wa Katonda. Naye lwakubanga yeegulumiza n'atawuliriza ki taata we kyakola ki kyamugambye ye n'asalawo okukola ki okwefuula okwewaggula. Tulaba ebyaddirira. Kati ono Yesu Kristo lwakuba ye yavunama n'assaamu ekitiibwa taata we kyali omugamba, taata we kyali omutumukola, era tulaba nti yagulumizibwa era najja era n'awangula ensi nakaakati ali mu ggulu. Era nga nyongera ku ekyo nti era erinnya Katonda n'agamba nti tewali linnya ddala lyonna okuggyako erinnya lyani? Erya Yesu Kristo. Era bw'oba oyagala okujja gye ndi gw'olina oyitamu. Lwaki? Ye yasalawo agondere amateeka taata we ge yali amuwadde. Naye era ekigambo kino eky'okugondera tekiri ku kyaki yokka oba ku bakulembeze bokka. Kinene abaana okugondera bazadde baabwe. Bayibuli eyogera ki? Oluzungu ekiyita ki? Honor. Era nawe kugamba nti honor the elders who rule well, let those who rule well be worthy of double honor. Peter kinyonyola nti abakulembeze abafuga obulungi basaanidde okuweebwa ekitiibwa. Kati Madam Hajara, njagala osiga ekifaananyi. Okugonda kuno kwa bikolwa oba kwa mutima? Okugonda kuno kwa ngeri nnyingi. Oba okussaamu ekitiibwa? Okussaamu ekitiibwa kuno kwa ngeri nnyingi. Kitandikira ku mutima. Kubanga oba tokitadde mu mutima ng'oli ku pretendinga. Oba pretending kyekipita. Encyclopedia yaffe y'Oluganda ebadde Dictionary ebadde nti ng'oli ku pretendinga tosobola nga weebuzaabuza. Tosobola kwebuzaabuza nga tokkiriza. Osobola okwebuzaabuza akaseera. Mutera nnyo kitugamba ffe abakazi nti omukazi yakyuka nga mutaddeko empeta. Nedda yali yeekola ki? Yali yeebuzaabuza bwebuzaabuza asobola okufuna ekyo kyayagala. Naye gundi yennyini neesobola okuvaayo after some time. So kino otandikira mu mutima ne kuddako ebikolwa. Nti omutima guno we guba nga teguli mu kifo ekituufu era oluvannyuma bijja kuvaayo, omutima gujja kulabika. Yes, gujja kweyoleka. So bwebanga okussamu ekitiibwa kuno oba ona kuno eva ku mutima gwo kigenda kwanguyira okukola ki? Okukola ebikolwa. Ebikolwa bino onooba topretendinga, onooba obikola because ku mutima gwe omuntu ono omwagala. Nkulaba. Nti kijja kubeerera kyangu. Kiringa kankitwale ku maka kuba ne Bible nawe era erina bwegamba women honor your husbands. Nti abakyala mugondere babba bammwe. Naye obuzibu kati ffe kye tukola twagala kugonda lwakubanga ngulidde ekiteeteeyi. Nti lwakubanga waka oba
tulya bulungi nti oba mpa upkeep okitegeera naye Bible yo tekugamba nti mugondere mu bulungi bwokka oba mugondere olwa oba mugondere olw'ebikolwa bino akugambye iro tteeka okuona mu Bible tteeka era ekisookerwako olina okusooka okuhonoringa Katonda. When you honor God bw'obanga ossaamu ekitiibwa Katonda kigenda kwanguyira okussaamu ekitiibwa abo Katonda batadde wagguluwo. Nti nga tetunakuba simu kusabira waliwo amagezi gano. Gondera obuyinza obukuteereddwawo olyoke ofune ku ebyo abo abakola ki abakulembera. Era mu Bible waliwo scripture egamba nti receive a righteous man in the name of a righteous man and receive a righteous man's reward. Receive a prophet in the name of a prophet and receive a prophet's reward. Nti bw'oyaniriza oba bw'owulira omuntu omutuukirivu ekirabo kye ojja kifuna. Bw'owulira nabbi omutume era ojja funa ekirabo bw'omwaniriza kuba okwaniriza n'okuwulira n'okugondera kyekimu nti omuntu tojja muggulirawo makaago okuggyako ng'omussaamu ekitiibwa era ojja kugonda ogambe bannange tusanyusa okulaba katukutegekere wano kati mu kugonda okwo n'okwaniriza omuntu ekirabo kyatambudde nakyo amafuta Katonda gamutaddeko gaba ga bukulembeze gaba ga kuwonya gaba ga ssente oba ojja gafuna kuba mu kumwaniriza naye asumulula mu kusumulula naawe n'okola ki n'oganyulwamu. So no matunze we nakula ndi musiraamu naye ng'olaba families nga balina abakyala basatu jjajja wange alina abakyala basatu bana babayita yamalayo haki haki zennya naye yalina jjajja wange azaala mama wange gwe yali asinga okwagala kati bano abalala nga bagamba oba yamuloga omukazi oba yakola ky'omusajja naye ono omukyala alina engeri gye yali awuliramu bbaawe bali abalala gye bali tebakola ki bali nga bafunya bikonde nga bakakanyala so engeri ono gye yali awamu bbaawe ekitiibwa n'okumuwulira kyabikula omutima gwa bbaawe n'amwagala nnyo n'ebikola omanyi kikwanguyira ne bw'ababeera abaana baffe oyinza okuba nga olina abaana nga bana naye nga waliwo omwana akwagala akuwulira akola biki ng'ate bonna baana bo naye n'ogamba omwana oyo byeyongedde okunyuma gwatulaba eyo program ekyagenda mu maaso tuva ku station yennyini ennyo tugenda kweyongera okunyumyamu nga tunyumya emboozi eno era omukisa ogufuna otya. Mukama akutukumire. God bless you.